Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ku ddagala erigenda obbayamba okukkakkanya obulwadde bwe bayita obwa asima. Eddagala lino lyangu nnyo, terijja basumbuwa kulifuna. Okusookera ddala nkusaba ofune eddagala eriyitibwa mwambalabutonya. Mwambalabutonya bw'omala okufuna mwambalabutonya funa kamunye. Bw'omala okufuna kamunye nkusaba ofune kayayaana. Bw'omala okufuna kayayaana funa kafugankande ebikoola. Bw'omala okufuna akafugankande ofune ne ssere. Kati bw'omala obifuna bulungi nnyo ebyo nga bwe mbikugambye nkusaba obifumbe. Bifumbe bijje bulungi nnyo. Obimala okujja nkusaba obeere ng'onywako. Gwe alina obuzibu bwa asima nkusaba obeere ng'onywako, naye oteekeddwa binywera mu kigero. Olunaku osobola okunywa ekikopo kimu. Ekikopo ekyo kimu n'okinywamu emirundi 2 oba emirundi 3. Suubira okitegedde bulungi nnyo. Olunaku nkusaba onywe ekikopo kimu. Ekikopo ekyo kimu okinywemu emirundi emeka? Emirundi 2 oba emirundi 3. Osobola okukeera ku makya n'onywako ekitundu ky'ekikopo, n'ekawungeezi n'onywako ekitundu ky'ekikopo. Okitegedde? Oba ku makya n'onywako akatundu k'ekikopo, ne mu ttutu n'onywako akatundu k'ekikopo, n'ekawungeezi n'onywako akatundu k'ekikopo. Byanjawulo, njagala ompulirize bulungi. Ekitundu n'akatundu biba byanjawulo. Nkugambye olunaku osobola okunywako emirundi 2, naye ng'emirundi 2 egyo ng'onywa ekikopo kimu. Okitegedde? Olunaku. Era ne nkugamba nti olunaku era osobola okunywako emirundi 3, naye ng'emirundi egyo 3 ng'onywedde ekikopo kimu. Nsuubira mukitegedde bulungi nnyo. Nkinnyonnyodde bulungi, nsuubira mukitegedde. Kyetaaga olinywere mu kipimo, kijja kuba kirungi. W'onaalinywera mu kipimo terijja kuleetera buzibu bwonna ku mubiri gwo oba mu mubiri gwo. Kijja kuba kirungi nnyo eddagala ng'olinyweredde mu kipimo. Lyeryo gw'atawanyizibwa obuzibu bwa asima, beera nga ofumba eddagala eryo obeere ng'onywako. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.